abere abana mwe balire ddala kubanga omwimbi waffe mwali mumusero kuba yali asala nnyo enviiri naye kyemmanyi nti nomukama ate okubaako naye abalokolanda bayinza okuba kati abasinga bafa abamu gye bali balamu naye nga balokoka kuba emyaka giyiseyiseewo tewalese emyaka nga 15 emyaka gyetoolodde kati gyekyakugira ddala okusibula buli abaana okugjayo okukuba ku lukalu yensonga simba bakasoma baite bajja si kirala kyonna kyonna wabula ekyo lwaki naawe tewafuna eddogo nemuyeweereza naabanga ne bakafukira essajja ne bakafukira ekkazi wandibadde onabako wano walirebye mpaka nebakuwanga wandimaliriza kubanga webale nnyo bali ku Jomes Media mula programu ebyafaayo eno programu efaananako bweti tuba tuyitaayita mu bayimbi okulaba ddala abayimbi bano balina bulamu ki bwe bayitamu beemabeganga bo bulamu ki obusooka obulamu bwe babeeramu obwa bulijjo tukyeyongera esoma n'olugendo lwaffe kati obudde tuze ku mazzi ekiyindi bw'otuuka ekiyindi wano otandise okufuna ebyokulya waddemu okufuna obuzibu bwonna oba n'olwalalwalamu mu ngeri yonna wabonerawo era nenzira mu kyalo neŋŋamba muzeeyi nemugamba libadde zibu nnyo kuba mmaze wiiki nnamba nga sirina bulamu era ne Ssaalongo yennyini Ssaalongo Kasimu naye we twalinnya takisi nga tujja ngalaba obulamu bwennina sigoli abadde asinze eryabadde amaze wiiki nnamba nga saaluuni nsibe era bujje yennyini yategeera butegeezi naŋŋamba ekyamazima wabatewo ekikyangu mu saaluuni awo nange we mugambira nti sidda ku kizinga sikulwasajja nga bazisira bwere naŋŋamba kakati nga tulina engeri gye tuyinza okukola asobola okufuna sheeke ne tugendayo n'asoma edduwa ebyo ebintu ne bivaamu mu saaluuni ne mugamba sooka okole ekyo ndyoka enzireyo kati we navaayo bwetyo Ssaalongo n'ampaamu gaako eyo nasula mu kyalo olunaku lumu kuba navaayo n'akasente kange era nayina mu biseera ebyo we naviirayo nayina emitwalo gyalinga 67 zaali mu 25 awo mu 5 nenvaayo kati wenvaayo nensulako mu kyalo olunaku lumu nempaako muzeeyi awo emitwalo gyalinga 5 nemuganze ngenze Kampala kale maama mugambe mutumidde awo sente olina osobola n'okupangisa enju n'ebirala neninya takisi yaffe Kigege nendeeta e Kampala ogukiddewo bunga era we nava wonna takisi nensula waggulu wa paaka natambula nzira ku ssaawa ya Queen kubanga ekibuga we nakulira buli wamu mmanyiiwo nzira ku ssaawa ya Queen ninya takisi endeete ku Bunga Soya ewaka era olwatuukawo bwenti nayambuka wamusi waka tuukayo maama nemunyumiza embeera nga bwebadde nangamba nange ngaowoni ab'ebizinga mbamanyi ate obadde bakuyita kuganja obadde abantu waganja mu bantu nga bakutegeera kati ate abantu abamu nobalemesa emirimu era kano koovuddeyo oddala mu mazzi kati awo mu mbeera eyo nina sente ze nafuna awo ntandise okuzikozesaako nawako maama emitwalo gyalinga 5 naye nemugana nterekera sente zange ezo saamuwa zonna nayagala mulaga nti nina sente nemuteresaako emitwalo 5 kati mu mbeera eyo netandika okubeerawo awo wengenda eggaba eyo buli lwakubiri wabeeranga buli lwakubiri angenda eggaba mukatale nengula bishoti ebyatuwa nenkola kati muzeeyi nagamba naye tokola ate sente zewajja nazo wazinteresa nemugamba nze nina engeri gyenfunamu sente nagamba tobanga oli bubbi nasigaza emitwalo 4 nemugamba nedda maama sente nina engeri omanyi omwana omuvubuka awo myaka 19 opalapala n'ebigambo mukamwa toyagala kwogera mazima ate amazima ogamanyi agenda kugaa nti leeta sente kati mu mbeera eyo mwogwo omwaka 25 omwana watu Katonda nanziramu mutima
sabbiiti yali emu nali waka saawa kumakya budde bwali bwa kumakya ebiseera ebyo nasalanga brush enviiri nali ntandise okufuna obulefulefu wansi nga ngosala kati engeri gye nina munyerere nga byebaka kuli bwebiti ne mukakoba wange nga ajja n'akoma wange abantu nga baga nti kyekyo sabbiiti yali emu bwakya kumakya neneegayaza niera zagenda owera saawa 4 divine service wetandikira nga nyingidde ku kyaki bunga soya SDA entuukawo bwe nti waliyo omuwala nga bamuyita Lilian twali naye dda ng'akyasaliyo kati naye namusanga akuze namamba sempijja nemuga nti wange bannange mukama yebale kukomyawo okomeddewo ddala ne nga nkomyewo ku kanisa nentandika okusaba kati mu mbeera eyo nenziramu nenfuna omulimu gwa saaluni Bunge Kampala. Ntandika osala enviiri kati mu nviiri omwo nali nkyasala enviiri nga bwensaba n'okusaba olwo ndi mwana mulungi newajja omusajja eno teri akimanyi nakimanya nti nakubako ku ndongo mu kyalo era sibinyumya eno ngitadde nkyusiza nengoye ntandise okugula empale za jento n'engatto z'emisonso n'esaati ezisiba amapeesa olwo nyingidde mu nyambala yaffe manyi bagamba abaseveniside omuseveniside mwambalira ddala nga ffe era bwolaba omusajja ayambadde ngamba museveniside lwo yapitako olaba omukazi nga talina bijjange byeyongeddeko ebirangi ku ngalo kakati munnaye mu mbeera eyo nga nsala abantu mu saaluni nensanga omusajja wa taxi bwenasalanga taxi nali musala enviiri yajjanga napaakinga taxi ne musala enviiri kati lumu nali musala enviiri yali kasitoma wange nga mu buli wiiki ajja lumu nali musala enviiri amasanze ne gagenda ne tulinda amasanyalaze nga tegadda nga musazeeko kitundu netulina amasanze nga tegadda nangamba nja kudda enkya nemwe banfune bakansinze tooleko nangamba nja kunja obulajobola kangende nagenda nasula n'ekigooli kye kubanga yalinga asalira ddala shawuliri nagenda kati we yagenda enkeera saawa nga 4 teyavuga taxi yadigaba najja nangamba nga musala enviiri nangamba lwaki tojja netukola ku taxi kuba taxi amasanyalaze gayo tegagenda naye ate wana amasanyalaze gagenda nemugaha kati mukama wange mukoze ntya nambuuza kubanjayo nemugatamanja nangamba kwekwata kisumuuzo omugambe waliwo gye bakufunidde omulimu omulala si mu bubi naye ogenza okukyuseeko ku mulimu kati mukama wange oyo baali omuyita afande kavuma yali musajja mujaasi naye bano abajaasi ababeera babayita ba civilian bambala engoye za fetune za bulijjo naye nga mujaasi ng'akyali acting officer naye nga kizibu nnyo mulamu uniform naye nga mu motoka omuliro mweguli n'emikwano gyolaba akolagana nabyo nga bajaasi kati neŋŋamba ngende nti ew'omujaasi ono mugambe nti tewali nsonga eneneseza kukola wabula tusiza ku mulimu neŋŋamba omusajja taxi nemuga enkyajja kukubirako nabaye nti kale enkeera nebuziba nebukya olunaku olwokubiri najja n'asiba taxi kuba nali nsalira ku kkubo wenyini ku gaba roadi awo ebbunga awo okuliraana akapande kakungayini n'asiba nagamba mutabani kiki nemugamba enkya kankukubireko naye ng'ekikyambuze maanyi ngagenda kugamba mujasooli nti ebisumuluzo byo biibyo nze ngenze mu taxi sente nazisalanga kubanga omwami oyo yali yaŋŋamba olunaku ayagala mumwenda sibiri 5 nga nsobola okufuna emitwalo 2 nsobola okufuna ogumu ekitundu bwe bityo olumu ngaera womanyi nti sizaalimuoti olumu n'obeerawo n'okolera ddala zize nogamba akiryoke
naye mubeereyo ekirowoozo nakigula ekyokudda mu takisi ngenda kukola omulimu nga banvuga nzensoloza kusoloza sente kati lwali olwo ne baŋŋamba agenzeeko mu katrip nengenda numba omukyala nemugamba era twamuyitanga mukyala afande nemugamba mukyala afande nafunyemuko ku buzibu ngendako mukyalo so ebisumuluzo bino mbireese ngoleki mbikuwe bwe nadda njabisanga omulimu nno n'oguzangawo kati mu mutima neŋŋamba nti mugugabe mugugabe oba gyendaga kakati kyenakola nga mukyala afande akwata ebisumuluzo nga nze kyensaba kiri kimu kufuluma geeti era bwe nakwata ebisumuluzo natusiibulingana nagamba titukubanjayo nembagamba kitabo kiki naye tukibalansinga sente zaabwe zonna nenzibawo nenfuluma geeti era bwe nafuluma geeti nenkubira omwami webaali omuyita Richard nemugamba mukulu Richard nti wange munaye ebisumuluzo mbitaddeyo bulijjo byo ebintawanya nagamba enkya keera ku stage wengenda okusaba era nakeera ku stage nenyimirawo saa 12 takisi nejja nasiba nagamba tuula ku luggi nentuula ku luggi awo nenyingira omulimu gwa takisi n'okugivugako negivugako kubanga okuyiga kwange ovuga emmotoka nayigira mu takisi kaswaki eyo nayigira okuvuga nga mukola mirimu awo wonna okuyimba olwokuli kutya olwokuyimba sawa noze mukwa kyaki kuyimiridde ne mu kanisa waneno sinabeera active nsaba busabi nenvaayo kati mu takisi omwo nakolera nayigiramu ebintu bingi nayiga okusevinga sente nti oli wakusasula omutwalo oterekako bweziti bakuziri ez'omuyika zenakolanga nga ndi muto bekeeri saluuni zineno zaali nga ntono ng'osoloza emitwalo nga 17 ne bakuwako nusu kakaaga oba kasanvu sente ziri zonna driva n'agenda nazo naye nga nkuutira bweva mu takisi ye nga ngamba tereka sente kati kyenakolanga nange olunaku lwataavuganga yampanga bebayita bakibaluwa kati nga ku luno oludda emunyonyo edda tekubako basirikale edda takisi zayimiriranga eri emunyonyo kukayembe kati nga ngamba twaweteranga ku Chekeru kati kayembe stage munyonyo eri awo ezwatuukiranga kati nga ngamba kibaluwa amba kibaluwa ono ngenda kukuwayo 10,000 mpaamu nvuga okuva wano mpaka kayembe kati awo wenayigira takisi era omusajja eyanjigiriza okuvuga takisi bamuyita Haji Kibonge yateranga okuvuga ekibaluwa kati twatuukangayo nga ndeetebwa sudiiru mu geeti nagamba kuba livansi mpaka kayembe oliyiga livansi ojja kusobola okuvuga mu maaso era nze okuyiga emmotoka entuufu nasooka kuyiga kuvuga livansi saidi mira ku driving mira ovugira mu side mirror okuva wasubiri mpaka eri kayembe olinyeeko tayagala enzunge tayagala tunuzeeyo oyigira ddala bulungi okuvuga takisi mu takisi omwo namwomu omulimu gwali mutya compared bwembeeri agufuna nagwagalako nti nalinga nvuga gwalimu okuvuga naye nga financial si nungi n'ekirala obuzibu bwe nasinkana omusajja eyampa omulimu yali mulwadde wa TB kati ng'agula Rolex n'agiryako half n'ayagala half endala njiri nenyumizanga maama nagamba omusajja ayagala kulwaza TB kati era okuva mu takisi naddukayo mwami oyo nalina ne layini ya mango olunaku lwe nadduka mu takisi nenjimenya nensooka malawe ebbanga nga siri ku simu naye nga nadduka mwami oli butansiiga TB yes nenkomawo nentuula ewaka kati takisi wagivaamu yo saluni bagigabirawo saluni yali yagenda ddakuba takisi namalamu emyezi nga 8 saluni bafuna dde omulala asala n'okusalirawo nga nange natandika ogenda nga bansalirawo yes kati awo oyingidde takisi ogivuddemu takisi bwogivaamu nondeeka nenzire waka
awo wadda ku mulimu ki waliwo omwami gwe bayita mwami Kasibante eyagula factory ya soya eyali ey'omwami oli eyankuzaako East African Best Foods soya kati ngenda mu maka ge kubanga baali ba family friend ngakyabeera mu maka gali ag'oyo omuzungu twagendangayo nga birthday parties biki ati ngendayo ewa mwami Kasibante ngenda otuukayo bwenti nga mumanyi natoonowamuzeyi Kasibante mbadde nze kulaba kunanga mutabani wa Robert nti tuula mwe mama omukyala we yali akola cake era ne bampa kusabasalirayo obuwayi bwa cake ne balunteerako awo zona cake zibaawo byebimuli byewaka ewa mwami Kasibante kawukwawo kunga kawuku era bwe natuukawo n'ayambuka waggulu upstairs n'amala okukyusa kuba nange natuuka yakakomawo natuukayo saa 2 nadda ewayitawo eddakiika nga 3 nadda nambuuza obadde omwambaki nemuga mwami Kasibante sina mulimu ate sikyasoma nangamba nangamba kati ngenda kuyamba ntya olina emyaka emeka nemugamba nandika nina emyaka 2 nangamba oli mukulu kati factory ya soya gimanyi nemugamba gimanyi olabye otya nga ogenze n'okola nemugamba era mbadde nzize kusaba ompa omulimu mu factory sijja kulwisaayo omwami yaŋŋamba genda ku factory olabeyo omwami bamuyita Kasumba Joseph manager wa factory omugambe MD Kasibante aŋŋambi ompe ovulo ne gambuti andikokola eriruddawo factory eri kusoyawo wenyini eryawo East African Best Foods eri kusoya yensonga lwaki batuumawo soya state lwa kampani eyo kubanga yali nkozi ya soya products zayo zonna ezisinga yes kati kyava batuumawo soya mwami Kasibante ate si Kasibante yagula buguzi ku family eri eya Stokes yali mu family ya Stokes yatandikawo East African Best Foods yatandikawo omwami gwe bayita Dr. Harrison Dr. Harrison yawasa mu family ya Stokes kati Dr. Harrison wawasa mu family ya Stokes n'azaala omwana oyo gwe bayita Robert Stokes ekyamutuumya Robert Stokes story empanvu kuba eri mu family y'abantu yes factory nali nvuga machine era bwe tubeera eri mu production baba bakuyita machine operator nali nvuga machine evuga baby soya instant porridge n'omukuba bamaze mumwokya waliwo ekyuma ekyokya ekisooka okumikisinga kasooli soya either n'ebirala babireeti oba ki ne babimikisinga kati eri machine nesooka ekifumba nefumba product ezo okubajjukira zonna ziba mbisi kati mwe mugenda ozireete no machine ozimiiringa ziba zamaze dde ofumbibwa kiri ekyuma etambuza olwogikuko gijjawo giza mukulu machine eyo ebeera mu kifo kimu bwe wogivugiraawo okuvuga otegereza run eraninga nga bwogifeedinga nokijjako wali ekijjudde nokiteeka emabbali nokitunga nokiteeka ku kagaali nokipaakinga ku site noddano nga ebyo byonna obikola eno eyina byerya osobola ogiwa nesigala ngaewuuta nosibako wali nojjako ekisawo nokitunga n'ekyalaani nga tonnakipaakingayo ku masa olina okuddamu n'oyoola n'opaakinga buto mashini nereme kuwuuta mpewo kati kyekyo kyebakuyita mashini operator era ffenna twalinga tulinako ebigambo ekitegeeza kyokola mu factory kati obulamu bwayo bwali butya obulamu bwayo bwali buzibu nnyo olw'ensonga nti omwezi nakoleranga emitwalo 7 ne transport wa mutwalo emitwalo 8 naye ng'emirimu gyonna gyengozeeko emabega emitwalo 7 ebiseera ebisinga nazikoleranga na munaku nga 2 3 kyokka wano mwezi mulamba ate ng'okola nnyo nga tukolako day shift ne night shift wokola day shift week eno week ejja okola night shift
embeera bwetyo bwe yatambula yali munyangu n'akamu omulimu n'owulira nga muzitoye temuli muswaga omulimu temuli swaga temuli naye ekyakunkozesa nali mu Katonda nali mukakamu kuba ne factory omwami yali omukadde Kasibante era twakiranga okusaba buli yali nnyiniyo ye yali nannyiniyo mukadde Kasibante wa Bunga Central ebintu bino bimbuuza oli musebeniside nawe zise oliweeyo naye siriwe sayidi ya Bunga Bunga ate nkyala y'obukyazi naye abamu abanene ngaabo tubeera tubawulira mukadde Kasibante wa Bunga Central oyo omwami yali mukama wange tolaba ennyambala singa kyekyo tulina enkola yaffe kakati wagiwangalamu ebbanga ki nagikoleramu ebbanga lya mwaka mulamba nagikoleramu omwaka mulamba factory eyo nagivaamu mu mbeera y'okuba nti nalabanga esente zenfuna zaali ntono kubanza omu kubakomplaininga nga bumaze okuwulira nawulirako mbu gavumenti ya Uganda ekwata abakozesa abakozi abasasula sente ezikka wansi w'emitwalo 14 kati nenkikuza bannange embeera mu baana nembagamba ninawe nawulidde ekintu nti ffe be bakozesa mu mafactory asembayo okusasula sente entono emitwalo 15 ate nga balina bwe batusuza nga n'okutuliisa at least batuliisaako half either lunch muzungu akita minimum wage kati bwe nakimanyako netandika okiteeka mu baana naye nagenda olaba nga kampani eno tekigula kuba twayitako ne ku supervisor waffe ne tukimugambako n'agamba temukola kintu ekyo kubanga bangi abayinza okufiirwa emirimu kati nganze omuntu eyajjanga akyusa emirimu nendowooza nange era nayinawo ku busente nayinawo emitwalo gyalinga 5 gye nali neterekeddeyo emabbali nensalawo okuyingira omulimu gwa bodaboda okoze emirimu okoze emirimu kyokka ate kyenzijukirako wanyumizaako otunywa shaali lumu ate watundako ne kulukuluba oyo mumbozi akuyiseeko kuba nali muto tulaba okyali ku JMS Media tunoonyereza tuli byaffe ebyabayimbi tunoonyeza ku baserebuzi ba twagala kumanya bavaawa bayitawo batambulira mu bulamu ki ye bwe bayimba ate babeera bakola oba bwe bayimba guno okufuuka mulimu bafuna batya ssente n'ebirala ebifaanananga ebyo abantu baali twagala tube mu kyalo tune bwe tulina tujje mu kuyimba naye kiba kitya kyetwagala okwongera okukubuka n'okwekenneenya mu puroguramu yaffe eno eyitibwa ebyafaayo sebo oyingidde booda kyeyasooka abewaka bakitegeera nti no katoyinga ogenda kuyingira booda nebakuwagira nagamba maama nawaaba sente nangamba oyagala kukola kimuganda ndiguze bodaboda nenvuga bodaboda kubanga bodaboda buli lunaku osobola okufunayo akasente naye nombadde empulira nnaku 3 nangamba naye bodaboda aba batomera abantu nemugamba kuba by then ndowooza naye n'emyaka nga 21 nemugamba maama nedda si buli avuga bodaboda nti bamutomera ewakawo twalinawo omuvubuka nga bamuyita sempa abampita nakula mulaba avuga boda nesaawa zino wetwogerera avuga boda kusoya nomutomera ate nekirala sempa pikipiki gyavuga siye buno obutono obwedda bwe bayitawo supakabu safuta bumeeti bakavuzeemu akapya bwalinga mitwalo eyo 9 miliyoni emu emitwalo 2 kati waliwo akatambula naye ebiseera ebyo ebiseera ebyo
Picho bwali bukyalimu bwali butambulira zali tezinnajja nga waliwo obwo ne wayibi ne TVS kati nze nagula kasafuta akasafuta kali kalunnya entokotefuolu nakagula gabeeyo ku mukazi yali atundamu yali yakagula nga batumya enku bwe baodalinga enku ku kigundi kye bakita batya ku musingi gwe nga aziwa omutabani we kati nawulira nti akatunda ne bantwalayo nemuwa emitwalo gya 55 nenkatwala nentandika okukavuga kyanaku nnyo akapiki ako bakaddira mu kizungu ky'emakiri nena mukwano gwange gwe nakawamu avugemu bino byetugaba ekibaluwa avugemu yali talina gyavuga nemugamba nti kuba we nayingira boda manyi bodaboda erina emize gyeyigiriza weyingira bodaboda oba toli mugezi oba olina okufuuka ababetinga emipiira bodaboda olina okuyiga okuzanya amatatu bodaboda olina okuba nga ozanya ludo bodaboda olina okuba nga ozanya kuulu bodaboda engeri gye balina obudde obungi ne boosi engeri gyeyamuwa pikipiki namuga ngenda onoonye sente tabeera na boosi ate boosi namuwa emirembe namugamba nti nsasula oluvannyuma lw'ennaku 6 oba 7 sente zali zireeterumu baba n'obudde bungi kati ebyemikwano gye nasisinkana era okumuwa akapiki ako nali ku bbaala ebbunga awo ennaku zino bagiyita 154 babetawaliebyo bagiyitanga bati eri awo maaso g'akatale k'ebbunga eri mu buti wansi mwe twali nga tuzanya kuulu n'emikwano gyange muzanya kuulu n'omugaabe ekigenda era nagimwamula kitayime fe ne tuzanya kuulu awo obudde ne buziba nagenda asimulaba nenvaayo nenzira mu kitalanga kyekansanga gye nali mpangisa enyebaka kati ekireyo saawa mulamu 7:8 essimu n'enkuba okuva ku poliisi y'ekigwi nga osangamba omuvubuka bwe bayita Segawa omumanyi nti Segawa omumanyi namuwadde pikipiki yagamba nti Segawa tumusanze mu kizungu nga bamukubye bubi nnyo era tumututte mu ddwaliro ensambya epikipiki oba abadde alina epikipiki tetugisanzewo niye tulonzeewo ekibikka ku elementi n'elementi tetugirabye then ne indicative bakuba bamugwa mu bulago ne bamutuga n'agezaako okwagala okulwana nebamuga nnyo basangawo n'owokubiri kuba yagamba omuvubuka yamugamba essimu ye egudde n'asiba oli alonda essimu kati omulala n'amuva mu maaso n'amukuba oli kati mu mbeera y'okwagala okulwana ne bamukuba ne bamuyisa bubi kati epikipiki eyo safuta we yagendera nenziramu buto okunoonya epikipiki eyange nenvuga looni mu bodaboda wabaayo abagaga n'agula pikipiki investingamu sente mwenemubanga mumusasula mpolampola then nenvuga pikipiki eyo nengimalayo bodaboda ezo banga tija kulwisa nazivugiramu emyaka nga kuba naziyingira 29 nenzivaamu mu 2015 wakivuga emyaka egiwera nga 16 nagivuga emyaka 6 bassebo ne banyaba abaana ba bodaboda eyo sijajjevu kubanga nagirowoolezaamu nnyo bodaboda yayanjula wali olwo wamala dde okufuna omuntu oyo wenva mu byalo eri nga tukola emirimu wano egya taxi nengenze ne mu factory mufuna mu 2016 maze okukola nyinyuka mpitiddeko awantu muleya tayimu nga kweya tayimu waali awo weya tayimu edduuka lyaliko we bamuzaala yabeerangawo wenamulabira awo 2016 kale netugenda mu maaso eyo so nze ng'omuyimbi MT Julio
nze sigenda beeranga abayimbi abalala nze ndi musajja alina omukyala abamu tebatera kyogera era nze kyovulaba nfuba nnyo okulaba mbeera ow'enjawulo ye yaani omukyala wange bamuyita Esther Nalugwa mukandiga omukama yeebazibwa ebodaboda ofunye omusente omwanjudde ekkanisa eri mu mikolo awo ekkanisa eri mu mikolo kulaba awo ebiseera ebyo kati empozi z'ekkanisa ezo tetuziyingiddeemu nkozeeko ku kkanisa awo nga chairman wa youth choir omuzizeemuko talenti yange emuziki mbadde chairman wa youth choir ya music awo tuli mu 27 awo tuli mu music tugenze ewa producer omu ku Lubaga Road baali bamuyita ni Serugo yali era nga mwadiveti asabira najja nankumbi yatukolera ennyimba ezo yali awo ku Lubaga Road awo waliwo ekikuba ekiva waggulu ku bitaala by'ewa Bakuli kijje ku Lubaga Road wansi ng'okivuddeko eri ewa Bakuli n'okojjerwa n'eno awo kukuba werigattira wennyini we wali studio y'ekyemmanga erinnya naye nga kyemmanyi yali musajja nga yeddira nte Katongole kakati awo otuteyo olwokuba gwe kyeyamaani wa kwaya tuteyo bano abantu tuteeseteese nga kyeyamaani jjukira kyeyamaani buli kimu bweboki buli kye bakola tukoze tutya kyeyamaani sente tutulinawo meka tubuuze omuwanika tugende tulikodinge nebaza Katonda nava mu buyinza bwa youth choir okubeera kyeyamaani waayo nga Katonda ansobozesezza okulikodinga ennyimba nnya bunga youth choir ekyo kyafaayo kyamaani nakikola ku bunga soya nabyo omusajja abyafaayo ddala mu kuyimba kuyimba katakutandise butandisi kano luno kalowoozo nalowozeza nti omuyimbi wenna nga omanyi nti no tolina byafaayo mu nsonga z'obuyimba zino olabadde teweetanira bintu byakuyimba bino kubanga ebintu bino biba ne bannyini byo biba n'olulandira ndowooza olaba ng'ali mu layini yennyini entuufu kati ovudde okuwa chairman kati ova kuwa chairman kiki ekikujjako ensonga yange yanzija kuwa chairman twali we twatuula nga youth choir nga twateesa nti buli muntu memba wa youth choir tugenda kujja nga tukyusa ebifo mpola buli muntu atwale wembaseerabidde kirabika ekisanja kyalinga kya myaka 2 naye ndowooza nakolera emyaka 4 neŋŋamba nedda era waliwo oluganda amuyita David Sebulime ne mugamba Sebo mbadde nkusaba ekintu kino kikwasaganye mbaseerabidde yakwasaganya ensonga ezo yaddamu n'abeera kyamaani waffe ne tukola omulimu naye wakati mu kukola omulimu awo mwe mwali ebiseera by'okuteekateeka okwanjula ne tugenda Empigi ku kaalo nsujjumpolwe owetera Nakirebe ensujju nga yawola kino okubanga kiri osanga waliwo omukadde yakeeranga okugaba eggulu ensujjumpolwe so mu mbeera ezo ne tugendayo omukyala nanyanjula ewaabwe ne tuvaayo awo nemba nga nkuze ntandisa obulamu bw'abantu abakulu kati wano boda ozitadde bodaboda wenzita nazita nenfuna omulimu omulala era essaawa zino omulimu ogwo gwendimu waliwo omwami bamuyita mwami Kasumba Andrew omwami Kasumba Andrew essaawa eno kati ye mukamaawo ndowooza ye mukamaawo ow'enkaaga musanvu nange abakama abalala n'abakuno kyabajjukira si kutambula n'okulaba kakati gwe onowereza emyaka 6 kubanga onyumyaki ku myaka gino 3 wakakola emirimu nga 6 naye ndowooza
mukama atusaasire oleme kwongerayo emirala 20 ate ng'era nze sigiinaako buzibu omulimu gwonna ogunajja mu bulamu tujja kukola naye ng'ekisinga kya muziki gwe tugubaddeko ebbanga kati omuziki k'obuyingidde omuziki tebaguvaamu omuziki tugubaddeko kati bwesisinkana omusajja ono mukulu Andrew mukwataganira wa omwami oyo wenkwataganira naye yalina ofiisi ey'aba accountant nakati akyagiina we namusinkanira yalina erinnya lyayo lyesimanyi naye nze musanze agiwadde erinnya lye bayita Octagon kati ennaku zino bagita Octagon kakati omwami oyo natandika kumuvuga ku booda yedda anti mugaye namusinkana mu 2029 wenayingirira mu booda omwo wendabira omwami oyo mwomumwaka kati ntandika omuvugako tugende mu tawuni tugende nakawa tugendewa mu mbeera bwetu emyaka negijja nga gitambula yalina emmotoka ye ayanguyirwa nnyo okulinnya bodaboda ate nga waba afunye bodaboda ne bakwatagana tagitakyusa kakati mwami Kasumba oyo oza okufuukira ddala mukwano gwe okunnonda mu bwa boda Kasumba oyo ng'agenda alwala kati nze nabeeranga ku stage kuba stage yaffe yali wansi wa ofiisi ye ekabalagala we yali yapaalisa kati nabeerangawo makya yajjanga nga akamotoka kakapaakinga nagenda olaba omusajja takyapaakinga mmotoka wayisewo ennaku nga 5 oba 4 nenyambukayo mu ofiisi ne mbagamba mwami Kasumba oyo yabaki ne bagamba Kasumba yalwala ali nsambya mu ddwaliro yali yalwala nga bamulongoosezza ku 9 naye ng'akyali ensambya mu ddwaliro kakati nze ne neesitula mu bwa booda bwange n'ebijaketi byange ne pikipiki yange n'endivuga mpaka nsambya ne bandaga we paakinga aba booda neŋŋenda ne nnoonya omusajja oyo kakati nensanga asikaali abakuuma akajji kanene akabeeramu abagagga gye babeera bo gye balwalira eyo private nemugamba nzize kulaba mwami Kasumba Andrew asikaali n'asanyuka nnyo yali musajja bano ab'engulu nagamba ogambe eno bosi yange ali mu room 7 nemugamba wabayo omwami Kasumba I know that man nemugamba nsobola okumulaba nagamba kakati gwelindako wano amale kugenda kugigamba akome wagikime konze kale sebo nga tunembeerawo neninda era bwe yajja nagamba agibozeza eno boda ani nemugamba muganda Julius kuba linnya lye yali amanyi nagamba kakati omanyi jangu gwe zibere ku luggi nzayingire amugamba Julius ndi nayo ku luggi agigulire oyingire nayingira namugamba Julius kale mugamba nenyingira kati bwe nayingira munda mwalimu omusajja omu bamuyita inginiya Bago mukwano gwoli mukwano gwoli basoma nonna bonna ng'ali omwo munda n'omukyalo omulala eyali ajjanjaba kati bwe nyingira oluggi lunene lwa zino enzigi zammwe lw'okugula kakati ze bwe naluggula nendaba nga terweggala nengusindika lweggale kati yingini oli n'agamba bino bebyembigo biva masako babivawo bwajjazungira muliro tulaba nga olugi luliko akademba bega luleke lujja kwesaayo mutuleetako ekyalo muno mu mutima naswala naye olw'okuba nti si ye yali andeese saamufokasingako natunula direct ku kitanda nemuga mukulu Kasumba ng'olabye n'obulwadde omusajja yasanyuka nnyo okubanga olowoozezza muba bodaboda abamuvuze nagamba Julius oze nondaba nga ndi mulwadde nemugamba nti jo nagenze mu ofiisi ne bagamba oli mulwadde ne bagamba ensambya kati nze nemanya tosobola kubeera eri waggulu oyinza kubeera eno wansi mu private n'aseka kati inginiya Bago kyava amugamba tubadde tunoonya agenda otugulira
ekyennyanja fresh enajja nankumbi awo ku siteeri awo ku lwetaano waliwo omukyala eyafumbanga emmere wansi awo simanyi baana kati akyafumba yateekangawo bwambuleera akuweeva kyennyanja kiramba we bantuma awo mu kiko nenvuga pikipiki nengendayo nenzira nendeeta emmere kati engeni ya bago nayagala okunsasula okoledde sente meka nemugamba sebo nange ndekanfuneko omukisa okubaako kyenkola eri omulwadde mwami kasumba nagamba abakuwa sente zamafuta nemugazireke ati engeni ya bago nanfosinga kwata sente wawanze kukuba okufuna sente ate embeera ze azannya nnyo naye azannyira mu budde obutali butuufu n'essaawa zino eno anyiiza omuntu naye ng'ate yamuzannyo omala kumubeeramu nnyo n'omumanyiira n'ogamba naawe n'ofuna ebigambo mu ngeri gyayogereramu n'omuddamu kati ate awo okuba ofuuse nga muganda we so mu mbeera ezo omwami eyo wenamusinka nawe yatandikira okunjagala ennyo kati mu kuvuga bodaboda nebbanga ne tuba nga tuli bamukwano era okuzaala mutabani wange owokubiri yeyampa emmotoka ye nentwala omukyala mu ddwaliro nga nteereddemu amafuta nemugjayo nemuzza ewaka naŋŋamba embeera yonna etuukawo emmotoka yange bweri gwedduka budduso ojja wano kikimo kimu oba mwana oba mukyala waliwo obukyamu motoka bweri ne tubeera nga tuli mu mbeera ndowooza nga tukwataganye ekyagaamu waliwo omukozi gwe yali alina avuga pikipiki ya ofiisi bamuyita Jimmy kati Jimmy n'afuna ndowooza emirimu gye gyokola emirala kasumba yatuukira ku nze owa boda naŋŋamba mbadde nteesa osobola okujja n'okolera ku ofiisi yaffe ng'otutambuza ebino ebya bodaboda stage obiveemu nemugamba sebo nja kusobola nambuza olunaku wadde ofuna sente ndala nemugamba bodaboda yange no mbadde nvuga emitwalo ena nangakale bakuwa emitwalo 3 buli lunaku bakuwenga n'omutwalo gw'amafuta breakfast ne lanchi babikuwe ku ofiisi amu ng'eno nkoowa nnyo ate wali ngenda kulinda agenda weba tebatambudde lunaku 3 gyange ngifuna namutwalo gw'amafuta waliwo lwesifuna n'ebiri kawe nawulira eyo opportunity neŋŋamba no kanende omusajja kati nengende omusajja oyo netutandika okukola epikipiki nengivaako mu 2 ng'asasula bulungi wadde yankwasa abantu bawumanya omugaga wa ofiisi nga ye wayitawo nebbanga nambuuza simanyi ofiisi ogibanja nemugamba bajayoko emitwalo 16 bakuwe sente dori jangu ono Julius ababanja kuba yeyantuma n'erinnya lya papa ku ofiisi awo nayambalanga ebigoye nga nkyali museveniside nnyo wali kati nakyukamukko saagala abantu banyiigira abalaba abatulaba kuyabayimbi otuusamuko ku ngoye agamba unayambalanga bazaire papa yenini ono kati papa nelikwatira ku ofiisi tosobola kujja ng'onoonya sembijja Julius wotuukako okutago nyobuuza papa gyali oba ne baga nti papa yagenze n'omugagga ennamugongo tobangawo gwenkola taata okuva ku booda ku luli nenyingira ofiisi eyo nenfugirawo booda omwaka gumu nakola waliwo gye bayita Gap Institute manye ebigambo byammwe ebyo manya institute biki gye yakola kati na shift okunzijja ku Octagon nanfula driver w'essomero ow'emmotoka olwo baguze basooka super custom ne bazaako Alfa nenfuuka driver w'essomero eyo balita Gap Institute ebyabalaba TV banaye ebintu tujja binoonya liriawo oyambukira ku KIU main gate oyambuka straight gate esembayo waggulu era tuli baneiba ba muwala wa mulwana KIU oyambuka
kati ekoli eryamukango erivako lidde muyenga n'alabigiriranga bwe ati zemunakampala esebo wange mwe babazaliddemu batuzaliddemu ate ffe twatandika Kampala ekyo nno kikulu nnyo kubanga tugenza ogisanga tolanga musanze mwenguwe wewa ffe twaziteekamu kati awo essawa ekyo kyakola kyenkyakola kati gy'osinziira gyensinziira ate n'ogamba nti kati kangende mu muziki kangende mu muziki omuziki nno okufuuka siriyasi guno gwo oguyingiddemu okufuuka siriyasi nsaba kunzirira mu kibuuzo kiki kyotegeeza okubeera siriyasi okufuuka siriyasi noba kati muli wali wayimbako tuwulidde live ya Rakeri tulabye oli mu kyaki biki ekiro ne tukirawo naye kati ngamba okuyingira ogali kati ndi muyimbi nga bwolaba kati olikodinze ennyimba kati okuyingira oga kati ndi muyimbi sijjako kigere atandise okulikodinga nofuluma ennyimba that is the 2013 n'ogamba nti kakati nshingi nina abayimbi bensinga obukadde mu music ate nga bo bansinga Chosen Beki wa John Black ayinza okusangawo so John Black ng'emyaka 13 ayatugamba abadde asoma senior 6 yakajja nze nkugambye okuva mu 2013 lwetandika okuyimba oluyimba lwange olwasooka baluyita Gyenvudde yali gospel era okuyimba Gyenvudde oyo omanyi ku kyaki awo natuuka levo nga nze ntegeka ebyuma by'ekkanisa byekozesa ng'era omuzindalo gw'omusumba gwenyonyogeramu bonna batunuulira sempijja olusigino ng'ebuze nenkwatako wali nemuga nti eryandali kyalo eno gyentambulidde mu makanisa gano agabannaffe baneeno ab'ennimi ezitakyuka twazikwatanga mukkeri abalira ku mbizi abo abantu abo tobakyazanga wo okugjako nti kati ngaffe abakristaayo abamanyidde eddala bayibuli kyegamba ekisolo ekyo erina byekyogerako naye bwabanga abalokola abatulaba tokyazanga mulokole munno n'otamuteera kavaako ku mmere ayinza obutadda sagala njena ziyitanga kubanga sabuni naye agonda agondera ddala bulungi nnyo n'okusinga muwogo omubisi era bwofumita fooko mu sabuni eyingira bulungi nnyo n'omegulako akabizi naye bw'osanga takatadde mu kamwa kale abeera kimpenedde omwewuunyiza ejja kubikkula kakati tuyingidde omuziki guyingidde mu 2013 kano ennyimba wakakola ngamme ennyimba nina nnyingi zoyinza okujjukirako kanzikubalire nasooka Gyenvudde nenzizaako Kampala aganye eyo replacement y'oluyimba lwa Embooko nenzizaako Musanze oluyimba baluyita Musanze olwo nalaba muwala ku siteera nga muwala mulungi nnyo nali nva ku Freedom City dropingawo omuntu bwewalema okubaako kyomugamba najja nina kavaibu mu mutwe nentuuka ku offisi walaba bootalabangako neryoka nkololo nange nali ndabiko bwesirabamuyita musanga mu nnyonyi nga simulabangako nange otyo kati wenva ku Musanze nga Musanze producer yamukola bamuyita Aizobi yali wa Namuwongo then nenzirako oluyimba Musanze nenzirako oluyimba lwebayita Dingi Dingi Doole Aizobi yaluwandiika era n'alukola wenava ku Dingi Dingi Doole nenzizaako Nkenenula wenamugjaako era Aizobi nenzizaako Ebakuli era Aizobi wenava ku Bakuli nenzizaako Musanvu Kitundu Musanvu Kitundu wenamumala nenzizaako Paka Masaka wenamala Paka Masaka nenzizaako awo wenasisinkanira omuvubuka gwe bayita
Rokominem. Rokominem onsinkanira mutandika okuyimba wensinkanira awo Rokominem enamusinkana nensooka musindika ewa producer gwe bayita Excess nakolayo oluyimba nga mumanye nti ayimba wenamanya nti ayimba netukola naye oluyimba lwe bayita Valentine Valentine we twamuvaako netukola oluyimba lwe bayita Be Mine. Yes. Kati Be Mine lwerukyasembyeyo essaawa zino Be Mine yafuuse ensonga kubanga twebaza corona ati zenyimba zakati zonna nzita nyimba za corona oluyimba olwo oluyimba lwa corona okalukoze navasha soja ulakoze nyimba za corona kati Be Mine luyimba lwa corona Be Mine oluyimba olwo luyingidde mu corona naye nga situjja dusiiga bulwadde lwolubaddewo nga lwamabegako si lwa corona olwo oluyimba era bonna abaluwuliriza temuludduka lulamu bulungi luli mu corona yenna ezo ennyimba z'abantu bano aba corona era nange wenduwulira ewaka abaana ngateekako masiki nembagaba ne corona ze ezo bafeesi magnifica nazirabanga nyingi nnyo naye era twafunira ddala obuzibu ewakaawo watwali mu lockdown tuli waka naye nga corona asala buli ssaawa ng'era nzeolujja bweruti nyimba za corona olwo omusajja bamuyita mutabani wa busoga ayimbako olima n'agamba sigenda kuyimba ku corona kubanga abantu babiyimbye nnyo naye oluyimba lwe lwali lugamba naye era yayimba ku corona ate yayimba ngekyogera sigenda kuyimba ku corona yali aze twetondera basebo oluyimba lwe baluyita corona balina sigenda kuyimba ku corona so abalabi ba DMS ennyimba zange ze nayimba okutandika mu 2013 zezo ninawo n'oluyimba olwampeebwa nalugula ne lusasula demo baluyita Oli Kigalo oluyimba olwo nali lutegese ndiyimbire muzeeyi naye nga omuntu omukulu nalukwata nensooka ngana okuluyimba era omuwandiisi waalwo ebiseera ebisinga bwe tuwuliziganya ku ssimu tusooka kutabukamu otuulira otya oluyimba lwange kuba byonna nabisasula neddemo nengisasulira gye yagikolera oluyimba obudde bwe yalumpandiikiriramu bwali budde bwa omuganda wange Bobi Wine oba gwe muyita Robert Kyagulanyi nga bamukutte ngamukomera lwaki omuyise muganda kuba muyimbi munnange kakati ono atakuleetera ate okuyimba ku muzeeyi kati aleetera oluyimba olwo twali tetutegese lwa muzeeyi twali tutegese oluyimba nga lwa musungu era olupapula lwe twasooka okuwandiika lwe twali tugenda okuyimba lwali lwa busungu naye olwokuba nti ndi musajja omukristaayo alowooza bwagenda okukya ku makya neŋŋamba nti ekyamazima obukulembeze buva eri Katonda omusajja bwe tugenda okuwalamba si maanyi ge okubanga yemukulembeze wabula maanyi ga Katonda ye yamusobozesa okubeera omukulembeze nali nyiize nnyo kubanga bakuba driver bamuse ebintu emmotoka gye baleese y'Abasudani nemaliriza neŋŋamba nti naye okusinziira ku ssente zenkuwadde lwaki tokyusa mu bigambo ebyo n'obizzewo omukulu ono kati n'olungambaze kaki kasente kati olwo nalwo lwotonalukola era ddemo yalwo ngirina kati luno olwembadde mpito lwa corona Be Mine lwe mwakoze ne Rokominem yesebo
mulina manager oba promoter oba munonya bassebo ne bannyabo abalabi ba DMS Media n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu n'obukakkamu tubadde tubasaba manager yenna gy'oli ng'osobola okukwasaganya Rubber Band Music naffe tuli beeteefuteefu okukwatagana naawe senga tuba otuwadde omukisa ne tutuula naawe ku mmeeza ne twogera kubanga omulimu gwe tuliko si mutono era gwetaaga mu support wetaaga manager wetaaga ne promoter yesebo wewa mpulira Rubber Band Music kakati mukoze bandi gwe ne Rokumine yesebo bagiyita Rubber Band Music yesebo kati akumwani radio ani wizo ekyamazima kufa babiri tekuliiko muntu okujjako muganda wange oli Rokumine yalinga agwa mu saizi yaabo aba good life size y'obuwanvu n'obutono ne kati nze ekyamazima woba ombalira mu size nyinza kubeera mu ya woba omanyi gwe bayita walumwami gwe bayita Baby Rich gyali eyo munenenene bwati nga nze eriyo gwe bayita Street Kid yansingako ku lubuto kati abunze gyengweeyo naye ekya size njagala mukuyimba wano mukuyimba ani arapinga ani kuba abantu abayimba babiri kyekizudde batera nnyo okuyimba nga omu arapinga omu ayimba sweet vocals kati kumwembi ani ayimba sweet vocals ani arapinga kakati buno obudde bwe tulimu nze radio nze radio oli omwami yewizo yarapinga yateekamu ngeri era kyekyo ye wa myaka ngemeka omubulenzi oyo ali myaka nga 24 ku 25 era bwogenda ogenderera ojja kuggwe era asaanidde yarapinge kuba kati gwate emboozi gyonyumyawo akakola emirimu 68 n'ekitundu tosobola kubanga ogamba olina kubanga oyimba wuyo obaddeko mu kanisa SDA era newoba otunuulidde tugeze neweeba vidiyo movuzi zange woziraba tezisobola kutuuka movuzi za muntu atabeerangako mu kanisa kakati twagala kumanya mufuna mutya sente mu kuyimba oba mwatandika okufuna sente oba muteeseteese mutofuna sente tetunatandika kufuna sente mulinda management ejje tutule wansi tuteese then tulabe nga tutandika business wakati wa manager ne promoter ne Rubber Band Music gy'obeera kati buba gy'osulira ddala si busula buziga buziga ewe Kampala ono buziga munyonyogaba ebuziga gy'osula osulawo oli omugagga oba gw'opangisa ebuziga nze mpangisa buziga esebo onaliraanye mu nnyonyo zaani ku mirimu gyonna gy'owulidde enkola sisobola kupangisa buziga lwaki mpakanaga nze mpangisa buziga njagala abantu abaliyo abakulaba abakumanyi oba ne bano bokola nabo ku mirimu ondeyo abantu nga 10 otumireko obabuuzeeko era nabo bajja kusanyuka nga bakulabe ku media nsooka okutumirako nga sinaba kutumira baganda bange ne bakozi bannange benkola nabo n'abatuuze gye mpangaalira nsooka okutumirako ku nyamanzaala mama wange Nakabugo Margaret bakutumidde nnyo mwagala nnyo kuba yatubeererawo abeera Kayunga Nyerere nentumirako baganda bange Bogere Joseph nkutumiddeko nentumirako muto wange Steven Saazi Nachanzi Juliet ne Namata Sara abalala baganda bange benkola nabo mwami Kasumba Andrew boss wange boss akyaliwo era I salute you kuba Kasumba Andrew bali nnyo wanirira muziki gwa mukulu era buli kenfulumya era ku kompyuta ye bwekali oba oli eno oli ku bibyo ogenda okulira nga akakubamu n'akugamba luno okyalujjukira era mwami Kasumba wansuubiza okukola oluyimba lwankenedula mutumiddeko nnyo mbeereddewo
Emyaka emikakati? Emyaka mingi. Kubanga ugambye namusinkana mu 26. Omwana first born emyaka 9, second born emyaka 6. So omukyala Museveni n'abaana Raymond ne Elaine namwe baagala nnyo. Omutesitesi wa programu eno nze David oli ku DMS Media. Towerabira ebipya bingi bikyajja. Subscribe ojja kubanga ofuna buli kimu ekiva mu DMS Records, okuyita ku DMS Records Uganda YouTube channel. Ku Facebook waliyo David Senyonga, ojja kubomboza buli kyoyagala oba DMS. Oli mukulaba ebyafaayo wano ku DMS Media esinga